الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، واعلموا أنه خير الزاد. basaze bannanga b'ebitiibwa, kikulu nnyo okufuna ku musomo ogutuyambako okufuna ansa entuufu ku kibuuzo ekigamba kiramulwa kitya okubeera omusalafu. munnange bwino kyalaga kyabwatteeka. oli musiraamu, toli musalafu. munnange kisoboka nga musaaze munnaffe mpaka nakati tamanyi busalafu kitegeeza ki. toli musalafu obeera munnabidaa. oli musiraamu munnabidaa oli mukwekolezaako wekka muliro ng'ogenderedde. nkole ntya? sala eddiiro naawe oveeyo eyo mu volongoto odde ku busiraamu origino obufaanagana ng'obw'abasahaba, obutaliimu kusala birivu wadde okendeezaako. obusiraamu origino obutaliimu mawuledi wadde eddiwa z'abafu ezo ez'emikolo. obusiraamu origino bw'oba owangaalirako obutaliimu zikiri kalenge wadde da'wa za bayibuli. busiraamu origino bwegamba obutaliimu kusala birevu wadde okweyesa, ate nga oli musajja, ate nga wuna engoye ate ziringa z'abatamiivu. Uganda tewali makansi, Uganda tewali makansi. tosobola kukwata ngoye zo n'ozisiramula ku kigendererwa kisibbula bikolwa. naawe odde ku busiraamu origino. emisomo egivuddeko, munnange tubadde mu lugendo olwo nga tulaga basaaze bannaffe. bwina ategeeza nti buli musiraamu yenna mu nsi yonna ateekwa kubeera ku origino, ku busiraamu origino lwampaka. oba oyagala oba toyagala. nze ndi Sheikh Mulamba ne bwoba mufuti wasomerawa wallahi ne bwoba dokitoro tokkiriza kusinkana Allah ng'oli ku busiraamu duplicate. Sheikh Mulamba tosala ebirevu olukusawa lujjawa. okimanyi nti abantu bakubulirako ofuuse ekikeme eri abasiraamu. baba bagala okukola tawuba, bagenda okulaba ng'ovuddeyo ne feesi ng'eri nekedi, ate nga Allah alina bye yateekamu n'obijjamu bukalukalu obwo. mu ddalasa ezaggwa ekibuuzo twakiteeka ku mmeeza ne tukyanukula. kibuuzo ki? kikulu nnyo mu bulamu bwo. singa bakubuuza njawulo ki wakati wa bano nabali, ekyomukisa omulungi si byankiso. bannabidaa omanyi we basangibwa, ate abasalafu omanyi we basangibwa, ate obamanyi obaawula. singa bakubuuza njawulo ki? njawulo ki eri wakati wa bannabidaa n'abasiraamu abali ku busiraamu origino? nawulira essanyu nga nkwanukudde ekibuuzo ekyo, ate aliwo gwe gwenziriramu. enjawulo misingi. abasiraamu bali ku busiraamu origino, obusiraamu bwabwe babutambuliza ku misingi. ate bannabidaa gwe gwabwe gwakugerengetanya. singa omuntu afa bonna abantu bamanyiira. kati Nabbi Muhammad yanona kyolu. temulaba mugaso gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. byeyasomesa tebibamala. munnange baagaana oba basinkanawo ne bagerengetanya. naye omuntu bwafa
nawe zinaku 40 okimanyi nti ensinga ekutukako ne bannabida ababi bakijjawa kugerengetanya ye lwaki tetukuŋŋaana ne tufumba omuceere ne tuleta akabaani ne tufunayo n'olujjo ne tusaako ki amanda g'omuliro ne tukola tutya buli omu nakwata akabaani kamukamu abali awo n'obagabira obubaani bwonna kati buli nakwata akabaani ke nakola atya nayogererako amannya g'omufuuwe bameka yamanyi oba ayogera 10 ate bw'abamalayo ng'agamba nti al-Fatiha nakola atya nakasuula ku muliro gwe tolabanga bwe kaba kanyo bw'asuulako ne kanyooka bwe kati gannabiri agasirwa gasirwa gatya tolabanga omukka guno gugenda okutwala edduwewa okumanya tegayina misingi gwe gabuuza obujulizi kwebyo byonna bakyaliwo tebannafa batulage obujulizi kabaani nti katwala edduwe wa Allah batulage obujulizi basoma aya ki basoma hadithi kyekulaga nti oluvanyuma ennaku 40 kati wamba bwenvubuka Allah nampangaza nentuuka mu myaka n'emmere ebirevu ate nga byantama wamma bwendesala kibaki ate yebuze ate yeyanukula ati kina mutabona katula Sheikh gundi yasazawo ne Juma logo Allah togutya munenze nasoberwa teyina alabula banne bo batambulira omwaka ku mwaka abasazi babirevu bakweyesa bangoye basomi ba Bible buli kakikya bongera kubinkira ate obalabulako oyasomesa bubi ajja tugobera abantu fatulaba kati muna abantu bakwegendereza tumara kutereka eddalasa egindi kumuyigana kwera munabagagga akamanyiro kali kunsi ya Allah yani anaka ataina hekima wallahi bebiri munsi bwosomesa bwino omulambulukufu ayamba ku bantu bave mu kakica munenga abantu bakkanya nti yotayina sayalamuna ghadan manil kadhabul ashir ate unayita mmeka ngalanga tanabiri nga tuli mu kabuli sayalamuna ghada manil kadhabul ashir taimu ejja kutuuka nga tuse maaso ga Allah tulabe ku babiri ani yalina hikima okutetenkanyiza mu ddiini ya Allah ya hikima yego watandika tekirowooza nti kakiki ajja kulukuta nga teri bataayiza kakiki atuuke ne mu baana baffe ne bazzukulu baffe mbu anti no ekyo kifu eddiini erina security basaze bannanga byebitiibwa nkwegayiridde kitwale nga kikulu bwe weebuuzanga nti njawulo ki wakati waffe ne bannabida totawaananga kuttotola kano nakali onobimalayo ddi kubanga nga bwolaba waliwo bidaati ze walaba nga tozirabangako ani awakana tolina bida gye walaba nga we togirabangako kiba kitegeeza ki nti bida zikyameruka oliba oliawo nga kiwaliwo kibida ekirala ekizze jasinze njala ofuna emisingi singa bakubuuza njawulo ki wakati wa bannabida n'abasiraamu abaddala
abasalafu njawulo ki totawanaga okutotola bino anti bali basala ebirevu ate abamu tebabimalaako bakendeezaako ate basoma amawuledi era bannabidaa basoma bayibuli ne katikisimu balinaga bidaati omubaka gatakola basaba nga tebagamanyi bagabinkiramu era bo bagenda madda gambogo babye ennyimbe bazimba n'ensisiramu kati onobimalayo ddi gwe mufundizemu mugambo otya oli bwakubuuza simanyi ompulira kati mbuuza njawulo ki eri wakati wa bannabbidaa n'abasalafu kati gwe omwana okola otya gwe ddala ogitegedde wamma for us we are misingi fulu ate for them misingi resi babulire kutetenkanya ate bayina gwe mbuli omusingi gwe bayina gwe basomerako bayibuli ffe tubuuze lwaki temusala birevu mbuuza nze mbakiikirire nabbi waffe yagaana hadisi eri mu Bukhari mpaka yagamba nti khalifu lmushirikin mwawukane ku bashiriki bapita bayokaana barevulandi bayoweeri teyagamba nkufiira yaga nti afu luha ebirevu mbireke wa afu shawadiba mukendeze ku masulubu. That is why we don't shave. Tolanga ebyaffe bya misingi ensonga zaffe tuzitambuliza ku kasita tebannafa genda omubuuzi ne bwaba dokita gwe mubuuzi w'amadokita mwe lwaki musala ebirevu ojja kulaba bwatunula omanyi fene gwe bayita serebera mujja kunimba abeera afaanana atyo lindako mumanyi fene gwe bayita serebera abafaanana atya kati olaba oli tamumanyi anganya aba ayengedde nnyo baako kyomwogerakaawo namumanyi teyeetaaga jjambya teyeetaaga kaso wabula oluka wansi bepa lwaki njogedde ku fene wa serebera ako sigenda kagaziyo olwalero nkakulekedde ne mune balekana ne bafuma ne bali balooza tuli serebera yuza buyuza nedda we are not sereberas, we are principled. Jitulaga tulabayo tuli ku shiwadiri wallahi tuli ku shiwadiri jitulaga tulabayo eddalasa ya leero njagadde ebeeremu ebigambo bibiri ekisooka nkimaze kujjukiza nti oyanukula otya singa bakubuuza njawulo ki eri wakati wammwe nabali nze muneewolayo ekyansanyusa wallahi n'abakafiri bakimanyi ndayira Allah yatonda wallahi nyina byenaakalaba nga bindaga n'abakaafu bakimanyi enjawulo eri wakati w'abasalafu ne bannabida. Ani abaddeyo ku hafula wa Sheikh Abdul Majid yenna magoma nga tikira abaana amaze ku Quran. Wabaddeyo oyinza okulungamya ensonga gye njogeddeko? Dungamya mpulire ayogere mu amagamaga. Saagala ebyo. Wabaddewo nga kyemani wekyala ayogera mpa ku sipiiki ye. Kale bwe nafuna ka audio nja kubawa njaba teera kano muwulire
wallahi kyemani wekyalo ekyo nakitokolo mu sipiiki yayogedde ebigambo bino. Yatendereza essomero n'abakulembeze. N'agamba lwe bampita ne nkakasa nga nteeka okubeerawo. N'agamba nze ni musajja mukatuliki. N'ekirevu nakireseeko nga njagala mbafaanane. Afaanana baki? Musajja mukatuliki naye ng'akimanyi okufaanagana abasiraamu mu byateekwa okukola. Bannabidi abakalukalu kati yawakana mutafaanagana bakatuliki. Ali mu kusala birevu n'abakatuliki bakimanyi nti okusala ebirevu kyabakatuliki kyabakafiiri si kya lwaki olwawo okutegeera oba toofe. Okuuma erinnya si kyangu. Nti okunjogoza ebyanjwanjwa nja kusala amagezi sipiiki eyo ngifune nje balageko nti omuddu yategeera bampise ku mukolo. Kisoboka okuba nga wali wabula emyezi ng'ebiri ko ye let me leave the BRDC because how can I address congregation of Muslims ngandi I've shaved the BRDC azi bakafiri ate nga njogera naba nagamba kandekeko okwo. Obusiramu butalina misingi nze bwantama. Bannange nawe sibukwagaliza tebunyuma tebuwooma. Ngeno oli musiraamu ate wefaananyiza bali abatamiivu bamulyambizi. Apatayiti wagijjawa. Ddala ya leero njagadde ebeeremu ebigambo bibiri. Ekisooka nkimaze kukujjukiza nti singa bakubuuza njawulo ki wakati w'abasiraamu abaddala ne bannabbidaa, ansa yeeyo misingi. Ensonga ey'okubiri gye ndeeta. Alhamdulillah dakiika nziraba tukyaziyina. Bende Allah wakitiibwa siva nga ndabye bubi. Kandabe wano. Kati wulira misingi ffe eddiini yaffe tugitambuliza ku misingi wama netuwoomera. Dhaqa ta'ama al-iman man radiya billahi rabba. Obusiraamu buwooma ggwe kumbako teyagala kumala. Sigamba buli oba bannakakiki oba bannabbida ngamba obusiraamu butambuzibwa ku misingi. Wallahi buwooma. Husaini aliwo olaba otya ggwe? Kyeŋŋamba ggwe olaba otya? Mbuuza buwooma banedda. Bayo ku salaamu. Yimirira. Kati oyo muyizi munnaffe mutunuulire. Bambuulize fesi nsera babuuze. Babuuze engoye. Babuuze engoye. Bagambe engoye ensiramu oba. Kati mbuuza Husaini buwooma oba? Nsaba Allah kutukuumira awo. Nze naye wallahi mpuliranga. Nziba nenjagala Allah nzijulire nga ndi bwe nti nga fesi nsiramu nga nengoye ensiramu. Kuki? Ayi nakijjawa. Ombaka tugamba te afu duha ebirevu mbireke. Ekyo olina gwe kyobooleka oba kisava oba kikapa. Ne waba olinako obuviri busatu gwe kola otya? Ettaabu yonna kubumanyiira n'obuggyako. Kubayinza okuba obugyeko kati ku makadi binofa. Mbuuza kisobola okuba nedda. Kati wakiweesiranya ngo ekale barakallahu fikum.
wulira ndeseyo omusingi omupya mugiruwa mu misingi gyeteeka okutambulizako eddiini yaffe abatannafa muwulirize. Guno omusingi mukulu gwomesa eddiini eno ku saidiyo n'abakulaba just n'abakuulyako obuwulize bawoomerwa. Musingi ki guno? Al islam salam, obusiraamu mirembe. Oguwulidde, nsaba Allah akkirize oguwulirire ddala. Era bw'olaba omusaaze ng'alina byakola nga biraga nti takimanyi ng'ogumujjukiza nti obusiraamu mirembe. Dakhalat imra'atu an-nar fi hirra. Mu hadithi omubaka atunyumiza ku musaaze, ku mukyala alina bye yakola ng'alinga atakimanyi nti obusiraamu mirembe. Yakola atya? Mbaka atugamba sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atu an-nar fi hirra. Omukyala yayingira omuliro lwakapa. Byali bitya? Habasatha, yagisiba. Fala hiya at'amatha, natagiterayo byakulya. Wala talaqatha ta'kulu fi hashaish al-ard. Ati yagigulira egenda yononyeze kubuuka bwa Allah yeerireko hatta matat, kapa nefa ko Allah muliro nga tafuddeeyo. Yali akasaali swala mmeka nga tafuddeeyo. Omukyala ayinza okuba alina ne sijida ne taabu yava ku kapa. Kyetwogerako kitegerekeke. Al islaamu salam, obusiraamu mirembe. Nkulaba ng'otandise kitegeera, wabula kitegeera obulungi tubulamu ensonga eno. Kati owulira, obusiraamu mirembe. Yogera mpulire. Ani awakana? Kakati mirembe opposite ya awe wali obuzibu awo. Kubanga abamanyi batuwa qaida egamba nti bil addaadi yattadhihu al maqal. Buli otegeera opposite y'ekintu kikwanguyira okutegeera. Nga bwe wategeera nti opposite y'obukafiiri gamba busiraamu. Opposite ya bid'a busalafu. Toli musiraamu oli mukafiiri, toli musalafu oli munabida. Nga bw'olaba nti bibiri misana na kiro. Eriyo obudde nga si misana ate nga si kiro. Katwaki oli gundi atulimba mbu ye si musiraamu ate si mukafiiri, mbu ye mukatoliki. Okujjako ng'asobola tulagayo obudde nga si misana ate nga si kiro. Wona abasiraamu batubuzaabuliza musaze wabirevu, mukweyesa, musomi wa Bayibuli, muzikiri kalenge, musomi wa mawuledi, wabula yamanyi nti si musalafu ate si munabida. Lwaki? Anti mbuye asalira nakasero ku kitebe ky'abasalafu mu Uganda. Ne baseeka abasalafu bonna mikwano gye n'amasimu agayina. Nakyo nekitebe bakangana ekiramu yakimala dda nga kiri mu ofisi ya Amiru. Bajja muziika nkoowe naye ng'asala ebirivu nga bapita. Gapale gakoyo gamba Gomez. Nedda. Tegeera kyoli, tegeera woogwanga tonnafa. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
mwebalemu nga temunnaba kubalibwa. Al islamu salam, ene ddiini munnange Allah gye yatuwa. Nsaba Allah akkirize tugitegeere tunyumire. Al islamu salam, obusiraamu mirembe. Mirembe. Mbadde mbagamba nti ddala yaffe okutegeerekeka obulungi. Mbabuuza nti opposite y'emirembe ki mu Luganda? Siwulira? Nnaku. Aha, ate opposite y'okusanyuka. Mani n'okusoma si kwangu, tuli mu kirasi. Nga walaba kikutagaza, wallahi naye kyantagaza. Siwulira? Tabbu. Nkiguze. Ne mulwabo gye kiri, naye bakigandawaza. Ekyo nkiguze. Obusiraamu mirembe, si? Siwulira? Mbuuza ggwe. Siwulira? Aha. Yogera kiza mu Luganda. Siwulira? Tujja tukireka. Aha. Opposite y'emirembe. Adhabu. Nakyo njagala kigula. Kuba baba kafula atwesomba tugenda ku muziki okusaala. Subuhi we uyo. Simo kitegeera. Kubanga nasibye ku kaalo waliwo wempita. Nesimanyi we boogera. Pita mbakafu bakati ngene simo kitegeera. Tuyitawo ku subuhi, nayitawo ku dhuhi, nayitawo ku asira. Simo kitegeera. Bo amanyi nti adhabu gitu. Tebakimanyi nti tuli mu kuwoomerwa. Esebo. Aha. Awo natukwatagana tukwatagana. Lwakuba kyali mu kunoonya ekigambo ekifitingawo obulungi. Aha. Lutalo. Kakati mukimanyi nti yali ku bwino. Waliwo ayegera ku ekyo. Aha. Mbadde manyi ogirabye. Wa in janahu lisalmi aha fajnah laha. Opposite y'emirembe lutalo. Nabadde noonyereza mu bwino nakisanze. Era amanyi balese aya eyo. Wabula lutalo aha waliwo ekigambo kyenjagala nga kifunza nnyo. Kyemanyi mu kiina. Aha oni malala kirabye. Esebo. Bizibu. Bane mwenna no muli ku mulamu awo. Nekyo kinkalubire okugoba. Esebo. Kanyigo. Barakallahu fik. Banange simanyi kiri ku saidi ne dalasa yale nyumidde. Esebo. Alaikum salaam wa rahmatullah. Kokola ki? Togazia sokole ko gazia. Wakituwadde ekyo adhabu. Kakati wulira nze jasi simkumala budde. Allah wasasa ne kitegerekeko obulungi gojja kulanga opima wekka. Nti bwe nkola bwe nti. Mbera wa mirembe. Era mpunzikira mirembe kabuli yange neberamu emirembe. Kuba babasazi bebirevu bamanyi biggwerawo. Okalyadda yeta kimanyi nti ali mu kukyankananya kabuli ye agigobamu emirembe yayagala epakingemu. Ekyo kyenjagala kyetuba tukanyako. Kubanga bwe tulaba opposite nga tumanya nti bwe kivaawo opposite yajja nga bweraba nti ekiro bwe kivaawo misana yajja tewasigala bwereere. Kakati kale wulira sokoleke tusokoteko noko mu luzungu.
ekigambo mirembe mu luzungu bakiyita batya? siwulya peace. bulijjo omuntu awanya naye oluzungu mwaluyize kati. Kati njagala opposite ya peace. Njagala opposite ya peace. Ani? Brai. Akurai. Ate opposite ya lafu. Opposite ya peace. Wo. Oli ku mulamwa. Osomera wa. Aha, opposite ya peace. Ani? Punishment. Nyina kye nabadde nsudde kansooke nkikuwa. Seka president wa Pakistan lwaki baali bamwagala ng'ate Tayibu yalina kirevu yalina amasuuku nga tujja kiraba naye opposite wa peace tuli ku mulamwa nno kubanga just eddala sayinza ebutategerekeka lwa nsonga egi tetutegedde opposite ya okutuuka mu maaso ga Allah nga ogumu ku musango ogwerimbise mu fayiro yo nga gugamba nti lwaki tewakola ng'akimanyi nti obusiramu mirembe. Nalowoozezza akantu kano neŋŋamba olaba otya bwe mbuuza nti opposite y'emirembe danger nenjagala nkigaziye bwe nti abakugu bannasayansi bwe baayagala otunnyonnyola ebigambo ebitegeeza nti teweesiraanya n'onywa sigala omanyi kye baakola bawandiikako obuwandiisi kagamu nti siwulira danger. Mbuuza mmwe kusigala kwekali niye abadde bafunda obwongo bamunywa ate amugula na sente. N'abagagga bamanyi okukola kino kitya mpozi kali nazimba amaka ge nalowooza ku kya security nakola atya gamba nazimba ekikomera akimaze bulungi nga kigumu kyekiddako gamba nateekako kaseŋŋenge ayinza okwongera okwekanga abayayi tebakawalampa nakola atya nakonekitingako amasannyalaze. Kati omugagga ow'ekisa olwokuba tayagala abantu bafiire bwereere ng'ateekerako ddala akapande nti this is danger. Kakati danger kakati sokolabe tudde ku kikomera ky'omugagga eri omubbi ni waba yasingayo obwavu mu nsi yonna nga yasinga n'obusiru mu nsi yonna ayisobola okukola pa ekikomera ekyo. Lwaki akimanyi obulamu kyekisinga sente era ekikomera ekyo ekyayitako buyisi ng'atayagala sente talina gafa lwa sente kubanga obwavu tebutta. Lwaki tawalampye? Ulya Qur'an ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum 'anha ghafilun. Surati Rum, surati Rum
Allah tugamba nti ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun wa hum 'anil akhirati hum anha ghafilun. Ebyedduniya babitegeera ate ebyakhira osanga omubbi ekikomera akitidde olw'okuba kuliko denja ate nga mukweyesa naye yerabira tinebyayamba nayo biriko denja kubanga nabbi waffe tusomesa bati mu hadithi eri mu Bukhari banne bannabbi oba baki hadithi fi sahihi al-Bukhari ombaka yatugamba atya yatugamba nti ma asfala min al-ka'bayn fahuwa fi an-nar. Buli ayambala ezitali waggulu wa bukongo bulenga musajja oyo wa muliro. Kali akapande ku kikomera ky'omugagga ani yakataddeko gamba muntu ate akapande akali kukweyesa ani yakateekako mubaka wa Allah. Okusinzira ku bwino kati kikyuseemu bwe tuti akapande akasoma nti denja ku ngoye ezikweyesa ku basajja, ku ngoye ezitasiri waggulu wa bukongovule, ku ngoye ezitali waggulu wa bukongovule ku basajja eyakateekako Allah eyakassaako ala lisani nabiyyi ng'ayisiza ku lulimi lwa Nabbi Muhammad k'omusaasi njazambala k'abasiraamu abaddala ne balumba ebyalaani ne bazisiramula ko munnabbi da olw'okuba y'emisingireesi eno hadithi temukolera agenda maaso n'okuza al islaamu salaamu obusiraamu mirembe so siddenje obusiraamu siddenje bannabbi da abannanga basazi b'ebirevu bamukweyesa al islaamu salaamu obusiraamu mirembe. Kakati wulira ekibuuzo kino kasita Allah kkiriza ne tulaba opposite we emirembe. Kakati naye kankubuuze mulamu aki oguli mu kiramuso kyaffe wekirabamu mulamu aki webale nnyo ffe tweyagaliza bwonsanga ngamba otya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amakulu nsindikidde ki emirembe konze wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nze nkusindikidde ki banne obusiraamu buwooma naye bannange twakitegeera wulira kino ntwalira salaamu mpulire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Onsabidde Allah nteekeko emirembe. Kati gwe gwe mbuuza bino agiteeke kuki? Agiteeke kuki? Ekibuuzo tonaba kitegeera kale naye kitegedde. Ani abadde na kaseera kabula dhuhuri kakati kale wulira kati nze ntunuulira wano kiki olaba nyina bingi ebinkwatako nga byonna mbyagaliza mirembe oba ddenja mbyagaliza mirembe nga ki webale nnyo ng'amaaso gange bannange ngaagala gano ate n'ennyindo yange dwani ndwagala oba nedda webale nnyo kikino kikino gamba my face njagaliza ddenja oba kasita nkutandikiddeko kati nkondera kubikwatako nga bikulu yanguya
Ali obaddewo naawe konako gamba abaana bange oyagala emirembe gikulukute gituuke ne ku baana bo mbuli awolala oyagala webale nnyo zinenge njagala ne mukyala wange atuukibwako al islaamu salaamu ambuli ekirala bakadde bange wallahi nange bwendi njagala emirembe gino gintuuleko gituule ne mu baana bange gituule ne mu bakadde bange emirembe gino gyenjagalize eddiini yange saagala gikolobolako ya'lamuuna zaahira min alhayaati dduniya abaddu bategeera bya dduniya osanga naggagga alhaji omusazi w'ebirevu taagala kukolobola ku mmotoka ye era owaboda n'amala gimanyira n'agikolobolako basibira ku poliisi ate eddiini yagikolobola musazi wa birevu oba okyewunya ekyo ne baga nti ate omulaba oyo musomi wa bayibuli ku mulembe guno gwa bwino ebamusomera bwino naye yagaana yagamba basekagundi yatugamba yitukiinde butabwana era nankani kasitoba n'ekigendererwa bwino tamulaba walaba olwokuba bigwa mu gaapu ze bikwatagana ne hawa nafusi ye tokolowolange ddiini yo ani gwe ŋŋamba ng'omusazi w'ebirevu nga mukweyesa kubanga kisoboka nga yatusinga obugagga ku kyerukunuku nanga haji ebakakasa ayina sente waliwo haji ekampala wano babiŋŋamba naye ndabika natera obikkiriza baŋŋamba famire yonna sente ku sente tata ayina sente ate abaana bazimbi kampala omumalawo lyokuba simanyi omu ku omu naye muyinza okuba nga mulimu mu bo abasazi b'ebirevu tayagala kukolobola ku mmotoka yo kati ng'osala ebirevu ate eddiini ng'ogikolobola ng'oyabya ennyimbe lwaki tokkiriza emirembe gino ne gituuka ne ku ddiini yo mu dalasa yaffe nyina kyenjagadde okwoneko nga sikigambye mu byotayagala bituukemu ddenja eddiini ngigambye webale nnyo kyogere nkutunulya sikumala kwata soda gwe wallahi ayogere mwama wallahi ebirowoozo ebyandaga mu binene nga nze saagalayo ddenja kabbuli yange njagala kutuukayo nga mirembemye kwata soda nane subhanallah gwe abasiraamu bategeera eddiini eno kati wuuyo mugamba asala ebirevu nze kyankalanye kabbuli yange nga ntegeera mba mulalu kati ntuuka mu kabbuli nga ddenja njereere nzirukirewa tukyuseemu ompemu eyiyo birimu okukyusa al islaamu salaamu obusiraamu mirembe babasiraamu abagezi wallahi ne mu kabbuli zaabwe baagalayo tebaagalayo denja ali nyongedde okwagala kugulira soda ate basente nayise nazo wallahi nsanyuse nnyo singa obaddeyo nakasero era nkoze bwe nti netumensioninga n'abasaaze sima okitegeera kati ekiteba kimpadde naye nga obwedda kyemba noonyaamu kubanga wallahi simanyi musiraamu akitegeera ndaddeyo kusala birevu nokyakalanya kabbulyo ng'olaba nga n'olwaleero osobola giyingira
oli mukweyesa toyagala mirembe mukabuliyo sikwe wanali nyina sente naye wallahi Allah yemujulizi ono mukwano gwange mutabani wange naye nayengedde okwagala era oyo alina kyeyankolera aleka takijjukira. Nali ngenda ku ssomero nyina wensomesa nyina entambula yange kali kapiki kakadde nga Allah yemujulizi wallahi ojukire wansanga no percent nga simanyi na mumanyi kati nga sina kyakola nyino katwala mu galaji bakakanike ate obudde bumpeddeko bagenda kunkwata leeti bikisomesa bimanyi naye wallahi nga Allah yemujulizi kiseeko emyaka mingi ekimu ku bibiri nayina mbu sente nga butini oba sayina n'ekikumi ekimu ku bibiri omusiraamu ayitawo oba ali mu takisi oba ali muki ansibirako antolera salaamu nakwata mu nsawo wallahi nampa emitwalo eki gambye byadda nekitegeeza ki zaali nzito era ziyinza okuba ke kapapula akali akanene by then ngoli bwana kusimbe ekizike bannange nenjagala omusaazi oyo nsaba Allah kwagale kati biyitawo emyaka mingi nga ntegera temuyinako oluganda oyo golaba kati omukwano gwe gweyongedde gyali kubanga newunye obwongo ngeri gye bwegatta muno wallahi nsaba Allah kinkuumire nze neraliikirira nnyo kabbuli yange nsaba Allah wekitiibwa akimpe naawe akikuwe tutuukeyo nga mirembe myerere nga teri ene denja olabe kabbuli bwe era misomo egijjanja kutangazaako bwina nyonnyola ku ekyo mu hadithi ya Barra ibn Azib bakutenda oddeyo bisala kasitansala kanyera mallana enetera okutuuka ojja kulaba basiibi nga musazi wabireva teyasiibye baninoga bannange bafulunkutono okyankalonjotaka buliyo ng'ogenderedde al islaamu salam musingi mukulu bw'ogwenywezaako otereeza bingi kubanga teri yeegomba kintu kyonna ekimuyinako akakwate okupaakingako denja ffenna twegomba amaaso gaffe Allah agateekeko salaamu mirembe obulamu bwaffe bubeere bwa mirembe bizinesi zaffe zibeere za mirembe bakadde baffe babeere mirembe kabbuli zaffe zibeere za mirembe mikwano gyaffe babeere ba mirembe abasomesa baffe babeere ba mirembe ensi eno etubeerere ya mirembe olunaku lwetulizuukira tubeererewa fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه
يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. basaze bannanga b'ebitiibwa kyabbeeyi kutuuka mu kabbuli nga mirembe. Ibn al-Qayyim Dumia tusomesa ebigambo bino bituyambeko dalasa yaffe okutegeerekeka. Byemba nzigalawo nabyo dalasa yaffe ya leero. Yatugamba nti as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la ya'lamuhu la ya'rifuhu illa al-marda. As-sihhatu taj, obulamu. Kale ekigambo ekyo kigazi. Abaganda bwe bagamba obulamu, oli ayinza okugamba nti ayinza okwogera obulamu naye ng'ategeeza opposite ya mubimanyi nammwe. Kati mbuuza gwe, oli mulamu, opposite ya y'obulwadde. Era bayinza okwogera opposite yo, bayinza okwogera obulamu nga bategeeza opposite ya y'okufa. Nze ndi mulamu, opposite ya y'obulwadde kubanga siri mu ddwaliro, ate abali mu ddwaliro balamu. Opposite ya y'obufu, si bafu. As-sihhatu taj, as-sihhatu tajun, obulamu opposite y'obulwadde. Tajun kyabbeeyi. Tajun kitegeeza nkufiire ey'ebbeeyi, Abaganda bagiyita ngule. Ala ru'usil asihha, engule eyo eri ku mitwe gy'abalamu. La ya'rifu illa al-marda, teri agiraba okujjako abalwadde. Yo omulwadde alaba ng'oli wa bbeeyi, weetambuza n'ogenda w'oyagala, ate nga yakamala ku kitanda katugeze emyaka 2 magulu bagawanise. Bw'okulaba nga weetambuza alaba ekyebbeeyi. Eddalasa ya leero ogiyungamu otya ebigambo ebyo? Basaze bali mu kuvuruga ddiini yaabwe Allah gye yabawa ekitiibwa ey'emirembe, nga bye bakola biviirako kabbuli zaabwe obutabeera za mirembe gye bali. Naye munnange kye bavuruga, Allah wallahi teri mufu, yegomba komawo asale birevu, taliyo. Ng'omufaali eyo agamba singa nzirayo ku nsi nendya ku mbizzi gyali. Eriyo omufe yegomba akomewo asome ku Bayibuli, kubanga ali yakwata essula 14. Simanyi essula ziri mu Bayibuli, saagala nazimanya, naye kwokyakulabirako ayinza okuba yabuzayo essula 3 ng'abuzayo Abaperisuuti ne Bakolinso ne Temisaawo n'afa. Kakati gyali omufu nga yegomba ati Allah singa nzizaayo ku nsi, ne maliriza essula zange zino Bayibuli yonna nengikwata mu mutwe gyali. Kyovuluga Allah ajja kijjako, ajja kikujjako. Oli mulamu, osobola okutambuliza eddiini yo ku Busiraamu mirembe, n'onyweza omusingi ogwo Allah n'akuteera emirembe mu kabbuli yo. Bw'onoogituuka mu kabbuli ojja kwegomba okomewo, volongote omuveemu okole biteekesa mirembe mu kabbuli yo. Aya zensomyemu zibadde zinnyonnyola ebimu ku binene ebigenda okubeerawo mu bbaliro.
tujja zivunulamu olulala kubanga babagezi begomba mirembe mu kabbuli ate tulizuukira era bazuukirire mirembe ate mu time eringa Allah agaba fayiro zaffe twagala zikwasa mukono gwa ddyo bannange mirembe ku nsi ne mu kabbuli n'oluvannyuma lw'okuzuukira obusiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.